Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello? Harriet. Wanji. Ngosisi. Kadima. Uliutya. Nebulungi. Obulamu bulungi? Awatene simu gye nninda. Okakasa. Bana ejjo ne nkunoonya nga sikulaba nga tokwata ne ngana omwana onakuza. Nategedde gwe nkubidde sina pulaani. Era leero wenkubye ngambiddeyo eno biiti nga manye naggwe. Bambi obulamu buli butya? Bana gye ndi naye nga ninamu ensonga yange. Olinamu ensonga yo? Ale. Kakati. N'omukyala gwe njagala onkubirireko. N'omukyala akoze eki? Omukyala anfukidde ekyo nga kadima. Kati n'omusajja gwe nazaalamu omwana wange Fasiboni. Omusajja amutaa Kimbugwe Geoffrey. Mbogo? Kimbugwe Geoffrey. Kati n'omukyala sisita we. Senga wa mwana. Baba babiri bannange bamazeeko emirembe kadima. Bagamba ki? Obulamu bwawe bonna baliwo okuntulugunya. Baliwo okuntulugunya bakuba obufumbo byonna bannange temanya kyakukola. Kali ekikankubuuze. Kimbugwe ye mwami wo? Igwe ndi naye namuzaalamu mwana. Omuzaalamu just mwana? Mwana kati tawuze emyaka 9 muwala. Mwana akuze kati nemweta? Netweta kati myaka twete emyaka 5 kitundu emabega. Olina omulala kati? Naye obufumbo bubaluma. Kakati bubalumira ki ate nga wavaayo mu famire yawe? Nziremu kufumbirwa wawira nti nfumbiddwa. Bateekawo etteeka siddamu laba mwana oyo gwe waffe gwe tulwanira. Tolina laba mwana ate nga wo? Okunnoonya. Omwana be babeera naye? Beera naye kuba twayawukana omusajja n'angamba genda. Nze omwana njemu okuwangako mu holide. Yali atandise osoma nga ali mu bebi ebyo ebiseera n'enzikiriza. Aye sirina bulungi ssente. Era bwe kyayo okumala emyaka ng'ebiri. Nera ne munona ne mmuzzaayo. Kati ate nafuna omusajja ne bawulira. Omusajja kasa baawulira nti nafumbira omwana yabagamba. Akati mulamu wona akulisa akakanja mukazi musajja. Myaka 45 ali ku lujja ya Uganda ofumbirwa alina yadde omwana ali ku lujja mamwene taata wakeera kulya nakwebaka nakuba misota wabeera wa mamwene taata emyaka 45 omusajja gwe nazaalamu nyamuddako ku omusajja wa myaka 43 ye wa myaka 45 ali ku lujja yadde akaana omukazi anfuukidde amaziika emirembe kadima bansibye envudde mu kkomera bakusiba n'okusiba Bansibye jinja ndi jinja kati gye nnadda ne Kampala namuvaamu. Nga ki ekikusibisa? Ate era bangamba leeta omwana tebakyagala nabe mwana nange kasa namukwatako nengamba naye kambeere naye. Kati omwana gwali naye? Nedda. Kati we ngamba mbona kambeere naye ne bansiba ojja muleeta lwampaka ne bansiba ne muleeta enkera nasulayo ekiro kimu we namuleeta ne banta. Neba omukazi omujinja n'abamu we yakola ku musango gwaffe ate n'abagamba omwana ajja kunoonya yagendera ku bali kye baayogera ndowooza baamulabamu mu ngeri emu oba endala. Omwana kati akuze wa myaka 9 naye omwana nziruka kadima era kaakati we twogerera ensonga zino ziri wa Kiso Probation Office. Ziri wa Kiso? Naye bangambye sina gye ngenda kuwangula newe nagenda wa kakati omanyi kakati ensonga oyagala mwana ensonga njagala mwana nze nalopa ku moyo wa Kiso njagala mu mateeka nfunenga ku mwana gyanabeeko kale addeyo kuba nange njagala ndabeeko bwe balemedde ku timu bw'oba oyo oyagala olaba ku mwana vejjinjo ojje wano ewaka waffe omulabuddeyo tetujja mukuwa ekyo oba tokisobola balaba kizibu ko kati transport ate kati n'olunaku olumu era tusagamba ogenda olabe ku mwana wali ewaabwe waliwo n'omukazi omulala abakazi bannaaki kakati Harriet wange tugenda kwogera nange nkwe ku magezi agange kakati zikyembadde njagala gw'oyagala ki onkubirireko ku Nakimbugwe omugambe bakkirize esooka balindekera emirembe gye nnadda kale bakkirize nti twayawukana bakkirize bandekera emirembe gye wadde eno wazaalayo ku mwana
Mwana omu naye omwana abaluma bannange omwana abaluma kale njagalabeeko nabo bakkirize mumutima kabati twatwalukana Nakimbugu ono yasinga okuleeta obuzibu yaleeta obuzibu yaleeta amagezi gonna oli omusajja naye ayaganira ku bya Nakimbugwe naye ndabwe muba mukanyiza n'omusajja ono n'ategeera tasobola yadde okumpuliriza ate olina ayogera na Nakimbugwe awuliza sista we yamutegeerera aba gye wagende Wakiso n'Oloopa bo bagamba batya kati gye nagenda Wakiso n'Oloopa omukyala oyo omukyala probations officer yanga tugenda kuddayo ensonga tetunazimaliza agenda kuddamu atuyite kwegamba ensonga ziri mu kooti ziguggwa noza October oba November ko omukyala atugamba saditamu bwetandika tuddeyo Wakiso tumalirize ensonga naye ate mulimu omukazi mu office babaye bamugulirira buguliriza omukazi tayanjaga omukazi alemesa naye simanyi kyakukola akadima naye kati nze mbadde kakati nzize mbadde njagala obakubireko naawe okubakubira tekirina buzibu naye ensonga eziri mu kooti one tebatukkiriza nnyo zoogerako paka kooti ng'emaliriza okusalawo okubeera ejja ttuuka babagamba kuddayo nga mmeka omukyala teyasiwadde eti agenda sikubira bukubizi ajja bakubira bukubizi naye ndaba omwana ono engeri gy'akuze ng'ate mwana wammwe mwembi ndaba nti kooti bw'enaaba y'amazima nsaba Nakimbugwe kooti bw'esalawo kyonna kyesazeewo oddemu onkubira oba osindika emmesegi singa bagamba nti tebajja kuwa mwana wo kumulabako kuba oli entitled okulaba omwana wo n'okubeera gwe singa bagamba nti nedda tojja kumulaba nga bagaanye nsaba oddemu oyogere nange tugendeko ewanene wasingaawo kuba kati ndaba ne bwe mukubira Nakimbugwe ono tewali kyekigenda tuyamba omusango guli mu kooti yeyina kuba ate busobola okubeera obujulizi nti bankubidde ne bakola bwe bati ne bwe bati okitegeera ate ne kyongera kuba kibi nnyo ku sayidi yo kati nze mbadde nsaba tugumiikirize kooti eno emalirize ebyayo kooti bw'enaadilayinga era obeera ng'okiŋŋamba nga bwe wanoonyeza n'onfuna nsaba oyongera okunoonyaako ŋŋambe nga buli siteepu yonna eteekingibwa egenda mu maaso nkimanyi ojja kuyambibwa era omwana wo ojja mufuna ojja kuddamu obeereko naye ne baba bamugamba ebigambo nkimanyi nti mwana ajja kutegeera ategeere nti bino byali bikyamu bino byali bituufu naye nga kati ono baawuga oli naye muli mu mbeera nnungi akimanyi nti olinayo omwana akimanyi bulungi ne transport yampa bambi ku kugenda bikyo akirimu bambi naye afaayo akirimu afaayo kati gwe nsaba kwongeza bisoko kuwagala mwami wo gw'oli naye eri gye wava tokyalinayo kye weetaazayo okugjako omwana wo kimanyi tujja kwogera tupushinga abantu bano babeere nga bakuleka ng'oyogereko n'omwana wa at least oba bamukuwemu obeereko naye Harriet nti mbadde gamba nti kati kyetulina okukola pushinga kintu kino ekyekooti batuuke ekiseera basalewo kuba omwana akuze olaba ate ebbanga lyona talina nakubeera mpozi ng'oŋŋamba nti omwana wamubasuulira n'omusuula mu bubi ennyo kati bw'oba tewamusuula ojja kuddamu obeere n'omwana wo ajje ng'akulabeko nga bw'oyagalidde kuba toyagala mumutwala obeere naye kyofu oyagala kumulabako ajja amaleyo ka wiiki nga mu holiday wiiki kadima holiday yonna kuba bo be babeera naye emyaka ati ena siraba mwana takiina mutawaana bw'oba omwetaaga muwulire basobola omumukuwa kuba guli musaayigu kati kiina mutawaana tubeere nga tukontakiti nga twogere tulabe kati linda kooti tuleme kukuba jjinja mu njuki bwe tunaafuna ejjinja ne tulikuba mu njuki ziyinza okusaanuuka ate ne kiba kibi nnyo kale kangumiikiriza kale mukwano ojja kubanga oŋŋamba buli kimu katugendeko ne mbawuliza tulabe kye batugamba amagezi ge batuwa kale weebale nnyo wangi nawe okuwuliriza tesa tuwulire nze kyendera ku mukyalo oyo agumiikirize lwaki okwana ayogera omwami n'ategeera kuba bujulizi mu kooti agambe nno bamukubidde amasimu ku rediyo kati atulinga omukyala agumiikirize kooti esaleyo kyesazeewo kale webale nnyo webale ddala BFM yabera omwogezi wasano ngande bano kisoba ndejje kati manjagala nga kooti emaze okusalawo tojja kwogera nasenga wa mwana
njagala oyogere na taata wa mwana yennyini ogere musajja ku musajja omubuulire ekituufu Jamiru omuwagizi wase mwebale nnyo munnaffe Jamiru mwebale okuteesa bannange wangi Kadima sebo webale kutuweereza nawe okuwuliriza ono sekidde nga alitwete bwaziba omukazi apakuse nnyo yandirizeeko kooti n'emala okusalawo kooti emalirize esooka emalirize Kadima Rashid baba atukutumiddeko nnyo bali nnyo kubanga okwasaganya ensonga bandabire bagambe nti mbatumiddeko nnyo bonna mwebali nnyo mwebalire ddala kale atakumira mpeera bankuumire musule bulungi mweraba